Kyagulanyi oyagala ki? Tunuulira Kakembo era okakasize bukakasa nti bw'otomuwa mumira tikiti tujja kumuleeta independent atugenda kumuwanguza. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Kakembo genda eggulu tiyezze musango. Ayina omutwe gwe yeetegeerera. Si mwana muto. Otunulira Joel Ssenyonyi. Kisanja kimu. Olina experience Joel Ssenyonyi. Ojjewo abasajja bampuuga banambeshe bali awo olese. Abo beba wagizi bomubaka amanyiddwa nga Kakembo mbwa tekamwa. Bwatyo bwe bagamba. Wabula tugenda kubeera nga tubitunulira mu bugazi bwabyo. Katutunulye ku bigambo ono Kakembo gwe bagamba nti Bobi Wine tageza n'amumma kaadi. Deka tubitunulireko mu bugazi bwabyo. Byazaayogera ku kibiina kya NUP osobole okubeera nga nawe ali eyo obitegeera. Mu ngeri y'emu Uganda mpuliriza Generali Yoweri Kaguta Museveni ebibi Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumizza ekiwandiiko ekikambwe era ng'agamba agenda kubeera nga weerennemba naye mu mbuga z'amateeka. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Bannayuganda Gravity omutujju mu mwagaza ki? Omusajja olw'okuba afaanana abali b'obunyonyi kaakati mwagala kubeera nga mumuddiza ddala mu nsiko. Ab'e Masaka kye baamukoze muganda wange kyetaaga okyerabiddeko. Mu ngeri y'emu Joel Ssenyonyi alina obubaka eri ab'amasomero n'abazza abaana ku masomero. Mu ngeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayogera ng'asinziira mu maka ge wali e Makerere Kavule ku kitebe kya NUP talemye kubeera ng'asandabula General Muhoozi kw'ossa ne kitaawe. Byonna ogenda beera ng'obitegeera. Amasanyu gabadde mangi eri mwana mulenzi amanyiddwa nga Kapere. Mwena mumumanyi comedian oyo. Olunaku olwaleero butereevu asinkanye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bingi tugenda kubeera nga tubitunuulira mu bugazi oba mu bunene bw'ensonga zino. Katusooke butereevu nnyo. Tusooke tulabe mwana mulenzi kano ko kabadde kanzise. Oh my goodness. Kano kabadde kanzise muganda wange. Kamukulu amanyiddwa nga Kapere ko kabadde kanziseemu omuntu. Munzikirize tusooke tukalabe then nzije tweyongereyo mpola mpola. Katusooke wa Kapere ne president. Ayo besaya ate yage wafeya timenyanze ati yalina sente naye muze ingane mubinyo keti jali nali yino muwasa no mama mtape kwate ngati yango bile nayo bigere apere ngatu jajiba ndabo wawo mukisa kundu nani Big Eye. Nande banda kushugana wange. Yes. Bega nyinyi. Bega nyinyi mukala sitabo wa pichi. Oye yagoage bo kabati na jiboba. Nino kera ye namba kusomisha ngeta kula. Namuyamba. Bobby. Eyadala nabala. Neze bangamba wamalayo. Ani yakulimba. Bangamba Kapere yamalayo, Kapere yakwata. Zera mbadde nkunoonya kumpa ku majja 5. Nembudufu jukira Bobi nakivubongoza okuyimba nolamba Kapere vero omuli akacupa ka soda oluyimba lwa Bobi Wine Mr. Money novimbira muli nange wayo besaya ate yage wafeya timenyanze ati yalina sente naye muze ingane mubinyo olujikira keti jali nali yino muwasa nali lwakwana lifala kati ate Mama Trump alina sinafuna Mama Trump nali Mama Trump alibiki Mama Trump jali ambere demo Ate Trump papa kusomero akuze mwana wange naye agenda ku masawa yonna naye nga bwemwana akasente kabuzibuzeemu
Niga chemani wala wangu naye agenda kusomera. Naye omusajja ng'ayina ayiya. Alali. Kapere kankwerekereze muganda wange kisobola kugwa. Ayogere Saara. Amina. Nze yogera okusabira. Sanyusa okulaba mwana waffe. Sanyusa nnyo bantusizeko. I love you so much my president. Amina. I love you so much my president. Ne Bobi kigambo kyange kiteke mu mutwe. Nange nfunire chance. Nyonyi. Selector David kati ngenda kukwasa oyo Selector David oyo eyo girina so nyonyi yakapere kwajimira. Alright, yoyo ye muganda waffe amanyiddwa nga Kapere comedian. Ako mbadde sinza kalinza mbutuufu kabadde kanzise. Kapere bw'ati agenze maaso n'okubeera nga sinkana His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu wali ku kitebe kya NUP Makerere Kavule, anaagenda maaso n'okubeera nga mujjukizaamuko. Njagala kubeera nga nkujjayo eyo, bwe mba nga nkujjayo buterevu nzikiriza nkuserengese wali e Nakaseke ewabadde emikolo egy'okujjukira Generaali oba egy'okubeera nga bajagulizaako Generaali Yoweri Kaguta Tibaabulwa Museveni oba olyawo okuweza emyaka 8. Emyaka 8 mwami Museveni gy'atugamba nti gye yawezezza newankubadde nga bannayuganda 10 babuusabuusa emyaka gino bagamba nti Generaali nedda tugambe yakalala naye kyekyemyaka ababaddeyo mukulikireyo ddala ababadde mu kuserebretinga oba olyawo mu kuyozaayoza Generaali naye bye mwabadde muwogera yabadde abiwulira mukulu nga yabadde mutulo ababadde boogera Nakaseke bye mwabadde muwogera omukulu yabadde abiwulira nga yabadde mutulo ekyo kye bayita oddayo n'ozanya kali akayimba ka bamuyitaani Gerard Kiweewa okuze bwana gundi okuze kakati ababadde Nakaseke nga muli mu kwogera omukulu teyababaddeko era nkimanyi waliwo abavuddeyo nga banyize baga nenjogera ng'omukulu tantunuulidde nedda yabadde abawulira naye ng'ali mutulo ka bukulu awoomya ttooke n'azibula. Once a commando is always a commando. Yazibudde nga commando mwemulowooza tabalaba kumbe abo aba bamarini ba America. Once a commando is always a commando. Bwatyo Generaali Yoweri Kaguta Museveni bamutuwadde wabule yabadde ku kamera eno osaana kuba miggo okwata otyo omukulu n'omulemezaako bw'otyo ne baana mmwe muzeeyi tali basonyiwa n'ojjayo emyaka gyonna n'ogiraga ensi teri ali basonyiwa naye ndowooza yasensinze muli n'agamba newandibeera nga waliwo ekyana ekyeddalu ekindikoodinga n'alyoka mpolampola n'azibula amaaso n'aziwaga kandabe kyani ekindikoodinga ze yakitenga komando kakati bamarini ba America tasooka atemyawo ezibudenga komando bamariraga yes once a command is always commando bukadde awoomya ttooke naye nga ndowooza abaavudde mu kivulu ndowooza tusooke tukafune katono nnyo then tusobole okubeera nga tweyongere kasooke tukafune mwagala violence gatse ya buloolo Kasongo mbona wewe songa libala Kasongo mbona wewe mobali nanga naye nemba nga nze Generaali nsooka ne mbuuza ekyana ekyabadde ku kamera awo ne bakindeetera n'ekigaa kati sooka okkirire wansi emmanga ontemereyo enzo n'enkomakoma ozindeetere wano ne kimala ozireeta ogigagalamira kikuba kibooko oswaza otya abakulu obwenkanidde awo nabadde emyaka gindeeze ate gonteeka mu bantu bandabe naye nga obusungu ababadde Nakaseke wa General Museveni olwabujja eyo bantu mmwe
Gravity yabakola ki? Bwe yabayimbira nti afaanana enkima ne musalawo mugano muwagira mumuzze mu kibira. Ebyo bye mukola tebiriiyo. Lwaki tukyali awo? Tuli mugamba naye abantu b'e Kampala kyebeka bye banyigidde Gravity. Twagenze okulaba ab'e Masaka entebe zonna ze baaleese. Kati e Masaka yayombesezza ani? Yayombesezza Balamu. Yayombesezza abantu b'e Masaka. Kyonna kye mwakoze Gravity omutujju tali basonyiwa. Bwe yali abagamba nti afaanana enkima, yali tabagamba nti ye enkima azifaanana bufaananyi. Kakati ate mmwe ne mukola ekibi, muleka mutya ago gonna amabanga. Obutebe bubeerawo butya nga bukalu eri omuyimbi w'eggwanga Gravity omutujju. Ne mumulekera obutebe, ani ali basonyiwa bantu mmwe? Kale eky'e Kampala mwalimu abantu, kubanga mwalimu abatunda ebyokulya, mwalimu aba security, mwalimu abategesi, ba event organizer, balimu. Neeno, omusajja yamanyira kuyimba ebijanjaalo. Simanya bikoze bitya. Kale ali baleese bwana buto ku stage ne ŋŋamba abantu baleka baatidde okutwala obwana bwabwe. Naye, of course, twabiwulira bye mwayogera. Ne tukikakasa nti bantu mmwe muyina empisa embi. Okumanya twabiwulira bye mwayogera, katuddeyo mu kivvulu ekyasooka. Ne mugenda ne mulangira omusajja mbwe afaanana ezzike. Tetujja kukkiriza violence atuuka ku eryossa. Era omwami ono mumunnoonyeze. Omwami ono mumunnoonyeze. No, ngenda kukayuza mbugula vita ani agenda mugo oguzike. Bombo clat. Mbugula vita ani agenda mugo oguzike. Bombo clat. Pusiwol ngenda mujazi pia kati batugulidde obutiketi babugabeera nategedde mugenda bugula mugabo wa gavumenti. No, ngenda kukayuza mbugula vita. Empisa embi mwazirondawo abantu mmwe. Ne mukaabya omusajja nga mukimanyi nti mu kika yekka y'alina ku mmotoka. Ezo empisa embi nze sizirabangako ze mulina bantu mmwe. Okay, kale tuveeyo wa Gravity omutujju ebyavudde mu kulonda byebyo abantu b'e Masaka bamulabisizza paka kuwulira bubi. Twagala kubeera nga tuvaayo. Munzikirize bwe tuba nga tuvuddeyo tugende mu katambi kano. Bwe tuba nga tuvuddeyo njagala tugende mu katambi k'omwami ono tukawulirize, then nzije tusobole okubeera nga tubaako kye tutegeera lwaki omusajja ono avuddeyo ng'ayomba. Njagala ki? Tunuulira Kakembo Kyagulanyi njagala ki? Tunuulira Kakembo era okakasize bukakasa nti bw'otomuwa mumira tikiti tujja kumuleeta independent atugenda kumuwanguza. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Kakembo genda eggulu tyeze musango. Ayina omutwe gwe yeetegeerera. Si mwana muto. Otunulira Joel Ssenyonyi. Kisanja kimu. Olina experience Joel Ssenyonyi. Ojjewo abasajja bampuuga banambeshe bali awo oleese Ssenyonyi. Ekyo kikyamu. Kyagulanyi tuula ku mbeeza otunuulira abasajja nti bano ndina abasajja njasabiggu. Baatugamba nti abaddugavu ye kkala eyaddala. Naye baatugamba ye kkala eyaddala. Naye tebaatugamba nti n'obwongo bwe bwaddala. Olaba omusajja ng'oyo ali mu musana naye ssebo alinga nzikiza. Naye naye ayimiridde ayagala kubeera ng'abaako kyatugamba. Omuntu gw'atugamba amanyiddwa nga Kakembo mbwa tekamwa y'ono. Njagala owuliriza ebigambo bya Kakembo mbwa tekamwa. Abasajja nga bano bwe baba nga tebalina byakwogera basirikeko. Batuggyeko ennyindo engazi zibalinga entyatya. Njagala leero nazze ndi mulala ate saagala nnyiigira. Nendowooza ennyindo si be proud of yo kinyindo. No problem. Sikulinaako buzibu. Njagala kubeera nga nkuwa Kakembo. Kakembo gwayogerako y'ono. Kakembo y'omu ku basajja ba DP Broker balina enteekateeka namutaayiika okubeera nga bayuza
ekibiina kya NUP oyinza okugamba Sajjime byoyogera bye biki byenjogera bye bino ate mbitegeeza y'omu ku basajja ba DP Block abazze babala omuzannyo gw'okusuula ekibiina kya NUP. Njagala tuwuliriza akatambi kano oba olyawo tutegeere kikyendi mu bagamba ono ye Kakemba ayogerwako. Omuwevu muyaga gwo gwazze gwe tulina okumanaginga obulungi. Bwe tugumanaginga n'obusungu ebigambo bawonga abyogedde that is trusting nnyo bawonga naye this time omwewunyiza. Bwe tuleeta obusungu nti tufaafagane ne people power trust me tetumalaako. Bwe tuwanike emmundu nti tukuba people power ne Bobi Wine nkolayirira. Kyongera kutunnyika n'abantu kutukyawa na kwongera tujja ku mpule. So tusaba tufune engeri gye tugenda okumanaginga weve eno. Ebengeri friendly gye tuli nsuubira naffe tulina kuba friendly gyeri. Tukatuguse ekintu kyaffe. Nali nina proposal yayitira mu DP Block tibannange tuyingire mu DP Block olw'okuwangulira awamu tuyingire mu DP Block tebajja tunenya baga DP Block yagenze eridda kirungi ne mugenda mwenna mudda mwenna kubanga Ssengoga Kakembo ye bw'anaagenda mu NUP tajja kudda ne bwe mba ngenze mu NUP nengenda ne Kayanja nengenda ne Sekyondo nengenda ne Kagwawani ne bakansala abamu kitegeeza kiti tubala okuwangula nga twegeya muti abaaye essaawa etuuse tusimbule. Abo be basajja ba DP Block eyo yenteekateeka gye balina ey'okubeera nga basuula ekibiina kya NUP yeeyo enteekateeka namutayiika abakulu gye bazze bagunjaawo era gye bazze babangawo okubeera ng'ekibiina kino bakinafuya. Ebimu ku biruubirirwa ebiri wakati mu kibiina kino kwe kubeera nga baagala we tutuukira mu mwaka gwa 2026 nga Bobi Wine ensi tekyasobola mutunuulira nga muwanguzi, ensi nga tekyamutunuulira nga muntu ayinza okununula eggwanga Uganda, era nga baagala okubeera nga bamukakkanya ku ttaka naye gwe bakkakkanya magezi gatta, gwe bakkakkanya aliko ekisa kya Katonda, gwe bakkakkanya amazima gali nti yabategeera n'abamanya n'alekaawo ebinene byawanga. Kakati oyo ye musajja gwe batugamba nti Bobi Wine tageza n'amumma kaadi, tageza n'amumma kaadi ya NUP yoyo musajja. Deka tumweyongeze ne mukano twongere okutegeera era tumanyize ddala Kakembo mbwa tekamwa mbwa kiki kyayagala okubeera ng'akola ekibiina kya NUP. Ono ye mbwa tekamwa mu katambi akalala nakabawaako gye buvuddeko ne katukeeyongeze. Kiragisa kuyomba. Era nawulira president wange nga ayogera biwanvu nengamba nno tulina obuzibu mu ggwanga. Tetulina abakulembeze ab'ekiboggwe abatayise mu kutendekebwa omukulembeze akwata atya ensonga. Mulina abakulembeze ba kiboggwe si kyemamu abakulembeze abaganya ate okuyiga politics ab'ekiboggwe nkiddamu ate abaganya okuyiga wano botegeeza ne mu bugamba abakulembeze bonna nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali president wange aganya okuyiga ate bw'ayiga batayiga ffenna atuswaza ng'ekibiina nga NUP tugwa ne tuswala okunenyako ate abangi nedda batanenyeza president wange level gyaliko Mathias Robert Kyagulanyi Ssentamu level gyaliko Kakembo is just a call away ndi mutabani we for that matter Kakembo waliwo ensonga gye mpudde jangu ku ofisi yagwa ni mageto ogyogeremu nga agenda ku Mansa Ntungo ku street oluusi nakweswalizaayo tuzze tumulabula president waffe tigoli president waffe golina okusembayo okwogera ekyo kiyige topapa kola statement na busungu zijja kuleetera ebizibu goli president toddwamu so sagala ku debatingako yes abadde debating nga president kwanga njagala okubuuza ekibuuzo etteeka ne mugamba mukuru Lulume Richard Lumudi yalese gwe noli secondinga nendi secondinga gwali obuzizaako nti etteeka sigwe kusoso kujja mu parliament eryagoba mulyagazaaki Medad Lubega Segona yalireeta etteeka nelitayitamu anti kyenjagala okujjayo kyekino ne bannayuganda tebaamanya nti etteeka eryo libaddirize. Why? Olw'ensonga y'ekisajja kikulu ey'abakugu abamanyi politics bwe baakwata ekintu ekyo abaifudisa ebiseera ebyo abali yes kubanga lyajja nga Segona lireso wa DP nga nabaifudisa baloza Professor Atigo yali ndoza nandala mafabi ne bali nga bagamba nti omusajja alirese mu mutima mubi kutukuba naye bwe kyongo kisadde wa bali. How did they manage it? Yenjagala okujjayo kisajja kikulu buka obonero nga bakutadde ku litmus test gwe NUP na kuteka ku bonero bati ne FDC ebe kubye 3-0 nti
ensonga yazikwata kisajja kikulu. President wange ayina obuyinza, ffe tuli batabani be. Bayinza okukwata obukwasa essimu nagamba Kakembo yakyogedde ekyo wentebe. Ono mbwate kamwa Kakembo jangu emagere nkwetaaga jangu otunnyonnyole. Tulina kokasi yaffe ya NUP nayo egiyite ani agikulira bwana zaake Kakembo jangu tuwano ffenna bame wavudde ku kyokukiwagira. Alright, ebyo bye bigambo bya Kakembo mbwa tekamwa. Bwatyo bwagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza. Naye omuntu akakkanya mukama we to that extent nga gwogamba mukama we ayongere okubeera nga amuwa kaadi kujjako nga naawe oba oyina ekizibu ku mutwe kati mbwa oba owawaaki kaadi olwedde omuwulira nga ebibalo bye kukakkanya kati bino mbiddiramu mmwe ababadde batamanyi naye ffe ababadde bamanyi nti bano ekibalo kyabwe kye kino of course tetwewuunya era ne tutendereza amagezi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ago g'akozesa okubeera nga kano akabinja yakamanya nti bakayita kabinja bizibu naye n'agamba tukasembeze ng'ekibiina ekito bano abaana bajja kwetaaga okubeera nga bagayidingibwa wabula tulina kubeera nabo kaseera kagere. N'aleeta Mathias Mpuuga n'amututeera awo baseggona bonna ne babatuteera awo. Omukulu n'agamba kakati ngenda bbawo emyaka 2 n'ekitundu buli omu mukyuse mu kifo. Already nabo baali babaza omuzannyo gwabwe okutuuka 2026 nga Kyagulanyi bamukubye. Oba okitegeera kati ye teyabala 2026 yabala bajjirako wano. Bwe twatuuka nga buli bawezezza emyaka 2 n'ekitundu Mpuuga ne bamujja ku bwaropu. Joel Ssennyonyi kati woli okakase jangu wano. Ne bakwata buli omu ne bamussa mu position ye ne bibanyiiza. So Bobi Wine yababala. Baali bamubala naye ng'ate ye ababala. Ekibi nti bo baabalira waggulu nnyo oba biseera biwanvu naye nga ye abeetaagako katono olwamala n'agamudde ebbali. Oba ntegeerekeka njagala kubeera nga onvaawo tusobole okubeera nga tweyongerayo mu bigambo ebirala nga bwe bijja. Njagala kusooka nga nkutwala Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa Museveni butereevu yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti Bobi Wine ne NUP babba akalulu ka 2021 ne bakunakuna. Mwami Museveni ayongerako n'agamba nti ayina n'obukakafu oba evidence gy'asobola okubeera ng'awaayo n'agamba bano si babbi wabula banyaguluzi aba NUP. Agamba nti Bobi Wine wabanga alina oba oliawo ng'alina nga kwegamba nga yeemulugunya nti Mwami Museveni kyayogerako si kituufu amukwate amutwale mu kkooti. Katugende mu bigambo bya Generaali Tibahaburwa Kaguta Museveni ku buuyo obwo. Katusookeyo then nzije tusobole okubeera ng'ate tweyongerayo mukwano gwange. Ono ye Mwami Museveni cheated by 1 million votes. Dayo. So, as a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes. I have the facts. NUP can take me to court. And the same 7 has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. Oyo ye Generaali Yoweri Tibahaburwa Kaguta Museveni ng'agenda maaso n'okubeera ng'akakasa ebyo yabyogerera wali e Munyonyo we baali mu kujjukira awamu n'okubeera ng'oba oliawo basima emirimu gy'omugenzi Geno Arunda Nyakirima. Mwami Museveni wakati mu butaswala n'obusajja omanyi abasajja abakulu batuuka ekiseera nga tebakyaswala nga luli yeekwekangako ng'afuka naye atuuka ekiseera nga kati wasanze waafuka takyayina nsonyi. Yes, kakati omukulu naye akala amaaso atugamba ebigambo ebyo ng'amaze okubeera ng'abitugamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu avaayo amwanukula. Bino bye bigambo bya His Excellency bye yanukudde Mwami Tibahaburwa Kaguta Museveni ku nsonga
ziyayogeddeko katsoke tubifune then tusobole okubeera nga tweyongerayo. This is ono ye president kola era yaliko president wa Uganda Milton Obote yatuwoninga natugamba oyo Museveni mulimba wa baluwa ate nga tukiriziganya naye kuba alinde ku buli kimu. Museveni yalimba ensonga eyamutwala mu nsiko okulwana teyali yakubba kalulu. Museveni yalimba manifesto ye ya 21 nti gwe mulundi gwe okusembayo okwesimbawo wayiseeyo emyaka 23. Museveni kenyini yalimba olw'okumuwa ekitiibwa tetujja kumuyita mubbi naye yalimba n'akuŋŋaanya ssente ku bantu tibagenda kuzimba kizimbe ekya NRM. Olunaku lwaleero NRM terina yadde kabuyonjo mu kibuga. agambye atya ate nga talimbye ebiyaayo tebirina yadde kabuyonjo. Kibiina myaka ena just 4 years mu active politics balina ekitebe gali kwoleka ate nga be bakirina bokka mu Uganda. Sente zonna yaziteekawa ekyo mukibuuze ye. So ebyo bigambo byayogedde byakomezaawo n'ebibuuzo ku nsonga eyamutwala mu nsiko kuba mu myaka gy'ekinaana si ye yawangula yali Katumba Oye ow'emyaka egyo naye n'agamba nti bamubya akalulu. Kati Museveni yagambye nti NUP yamubba akalulu nti era NUP bwe beeyagala emutwale mu kooti. Well, yatusoomozeza Museveni muwandikidde omuko gw'ebbaluwa era nga mukyayinze ebikolobero 23. Mwene ebbaluwa Museveni musoomooza yagambye tumutwale mu kooti. Museveni musoomooza kubanga be yabyogedde ng'amanyi nti alina immunity. Omuntu obanga oli mu ntebe ya president wadde obyenzibe oba ne immunity tebasobola mukutwala mu kooti. Museveni bw'oba weeyita musajja jako immunity yo tugende mu kooti tulontoke obyogere oddemu obyogere nga bwe wabyogere obanga ddala bye wayogedde obyekakasa. Era bw'oba tokisobola ekyo sirika okume ekitiibwa ky'emyaka gyo omanye lwaki sikomawo ku nsonga eyo. Oyo ye Kyagulanyi Ssentamu bananga tamutya gwe ntya akuba alinga ebidongo by'abalokole akuba asinga n'enjaga y'Abajamaika alinga enjaga y'Abajamaika ekuba n'amaaso ne gakendeera. Adaye eza n'okuzanaga nemmwe abawagira Bobi Wine katwogere na mpola mpola kati. Abawagira Bobi Wine mbutuufu mugwana ekirabo ekisinga enno nkyali ku mawulire nkyabongera ne kano njagadde nkayisewo si mu bubi tonyiiga kulaba oyinza okunyiiga tonyiiga katukayiseewo naye ggwe lowoozaamu omuntu najja najja 2017 mu byobufuzi 2017 najja 2017 najja mu 2017 mwennyini nafuna meeting n'omugagga asinga obugagga mu nsi yonna by then Bill Gates nasinkana Barack Obama nasinkana Reverend Jesse Jackson mwogo omwaka MP n'alangirira mu 2019 okwesimba ku ntebe ennene ne bagamba tasobola omusajja najja ne yeesimbawo. Mwami Museveni n'akankana n'ebipale ebyaddala geno maliriza masasi gabwatuse campaign team yonna eri munda ate Zakasi matuse gundi asimatuse ne tugamba alo kakati tuli wano muzeeyi teyeewaabira nti yabba akalulu kubanga ayinza okulogoota n'ogenda maliriza nga se omuzeeyi yeewaabidde nti luli nasobya naye kalulu nakabba. Alright, kati tuzzeeyo mu mawulire awumpitiddewo buyitize saagala munyiige ate n'ekirala teri awagira Bobi Wine ayinza kunyiiga era wonyiigira nga mmanyi olina ekikyamu ku mutwe bagende bakkubira ensasa ebyekika babitereeze. Alright, kale njagala kubeera nga nsigalawo abuterevu nnyo n'akatambi kano ka His Excellence abadde ayogera ku mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi Kayinyeeri Rugaba
bwagenze maaso n'okwesebo togenda tusikiza kitabani kyo bigambo bya president njagala kubeera nga nabyo mbikuwa buterevu osobole okubeera ng'obiwulya wanaakubidde ddala paka ku ggumba wano kubadde kumenyaamenya kuyuza naku tubifune iwo olukwe olw'okugyawo okulonda nga biringa byakusaaga ne bagayibo bya ataawo oba osusse ajjewo okulonda lwabadde agamba akalulu ayina amagye ayinza okugyawo okulonda twabagamba Museveni ayina pulaani ey'okugyawo okulonda okusooka tasobola kufuna bululu therefore kimutwalira amaanyi mangi n'okuswala kungi okubba obululu ekyokubiri emyaka wadde agamba 80 naye bazadde baffe abasukka mu 80 baamulaba nga bakyali bato kakati mumulaba nti naye kenyini takyesobola so kimukalubiriza n'ogenda obugenzi okuba kampeni naye okusingira ddala Museveni mumumanyi ayagala kukyusa ekyokubiri emyaka wadde agamba 80 naye bazadde baffe abasukka mu 80 baamulaba nga bakyali bato ne wano president talimbye omusajja kitufu awadde yeebase omukulu yeebase nga ayimiridde kati kino kye bayita ki kukoowa kino kye bayita okukoowa oba okulemera ku bantu kino kye bayita neekanga oba ani yamukanga oba basuulayo oluyimba kulonadde engulu kakati mumulaba nti naye kenyini takyesobola so kimukalubiriza n'ogenda obugenzi okuba kampeni naye okusingira ddala Museveni mumumanyi ayagala kukyusa Uganda agifuula obwakabaka bwa Museveni ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye so ayagala kuteekako litabani lye eritasobola yadde okuwangula obwa LC1 mumbuulire erinnya ki eryokubiri ly'oyinza okuwa General Muhoozi gwe linnya ki eryokubiri ly'oyinza okuwa General Muhoozi ate saagala mpulire busimanya Didigi muyinza okujja ne mulyogera omanyi muyina akajanja kati oli eyo oyinza n'okumwenya ng'oteekako Didigi sinnabagamba mumbuulire kye kitegeeza naye se boyinza okuwulirayo yeetumiikiriza najja n'annyonnyola n'alyoka akuga Didigi kitegeeza bwe kiti sikiraba mu comment section newankubadde nja kunyumirwa okukisoma sigeza nendaba akitaddeyo naye okukisoma nja kunyumirwa kati oyinza okuseka alabira dde atasobola kusindika mutabani we mu kalulu ne bwe tuba tumuwadde Bobi Wine nti gwe abavuganya naye president tokubidde ddala paka ku nnyama ne bwe tuba tumuwaddaani alabira dde atasobola kusindika mutabani we mu kalulu ne bwe tuba tumuwadde Bobi Wine nti gwe abavuganya naye kakati abo kikyaba alina okukola ayagala kujjawo byakulonda so ndi wano okubalabula bassebo ne bannyabo nti byonna bwe biti bwe bitandika okujja ekkomo ku bisanja bwe liti bwe lyatandika James Kakoza baatandika ng'abeeyogeza ne Museveni n'abyegaana naye yamaliriza akiwumyemu omutwe era ng'akiyisizza okujja ekkomo ku myaka age limit byatandika bwe biti balafayire magezi ne batandika okweyogeza ne Basimeyo Nsubuga ate alondamu bwe musinga okunyoma naye n'agidismissinga n'agamba eyo idle talk twamaliriza tutya kati olunaku lwaleero ekyennaku akozesa abo be twali tulowooza nti bategeera nnyo ba Nobert Mao bakafuuzi n'abalala kitegeeza kyekyo nti bassebo ne bannyabo kino kakati tekikyaliko nti kuteebereza ye pulaani gye baliko njagala okubategeeza singa mukkiriza ne babajjako omukisa okwerondera abakulembeze ne babajjako omukisa okwerondera pulezidenti kajja kuba kaweddemu mazima kajja kubeera ng'ako kaweddemu wabula njagala mu ngeri y'emu era okubajjukiza n'okubategeeza mikwano gyange abangoberera
okubagamba nti famire eno etambulidde nnyo ku bulimba. Bingi pulezidenti yabyogeddeko wali emabega, naye bulimba. Njagala kubajjukiza, Jeno Muhoozi simanyi oba mu akaivu yange wano nnyinza okubaamu n'akatambi ako. Munzikirize nsooke ndaba akatambi kano. Jeno Muhoozi bwe baamubuuza ku nsonga z'okwesimbawo, ku nsonga za Muhoozi Project 2013, abuulira abantu oba ensonga zino azimanyiiko. Jeno Muhoozi yagamba mbu ebyo tebiriiyo. Ebyo bye muwulira tebiriiyo, tebisoboka, tebirisoboka. Byali bigambo bya Jeno Muhoozi. Tugenze okutuuka olunaku olwaleero nga Muhoozi Project ezadde PLU. Naye nga waliwo abaakwatibwa ne basibibwa nga Muhoozi abyegaana. Waliwo abaakwatibwa ne bateekebwa mu nkomyo. Waliwo empapula ezaakirozaako. Jeno Sejjusa, Mukama nsaasire mbe nga akatambi kano nkafunyeeko. Bwe mba nkafunye kankabazannyire. Kakati kino kitegeeza obulimba bw'eno famire bugirimu n'okwewakana nga Bobi Wine bw'akyogedde. Katulabe oba akatambi ke kano tukazannye. Katusooke tulabe oba keko tukazannye tulabe mukwano gwange. Keko kennyini. He's well in the public limelight and will hardly say a word, especially to journalists. And yet, Commander of the Special Forces Command, the newly promoted Major General Muhoozi Kainerugaba, remains one of the most talked about personalities in the country. Major General Muhoozi is a subject of debate due to persistent claims that his father, President Yoweri Museveni, is grooming the son to succeed him in an alleged scheme dubbed the Muhoozi Project. The so-called Muhoozi Project gained more prominence in April 2013 when then coordinator of intelligence agencies, General David Sejjusa, wrote in a missive that later leaked to the media that a plot was afoot to assassinate senior army officers and government officials opposed to Muhoozi succeeding his father. In a rare interaction with the media, Major General Muhoozi spoke about the subject for the first time. There's been talk about the Muhoozi Project. What do you say about it? It doesn't exist. Non-existent. That is a red herring. In the 2013 missive that later forced him to flee to exile in London for fear of his life, General David Sejjusa named the then Army Chief, the late Aronda Nyakairima, Inspector General of Police General Kale Kaihura, and former Prime Minister Mama Mbabazi as those opposed to the alleged Muhoozi Project. But General... Njagala kusooka kupozingirako awo. Agamanya g'owulidde General Aronda Nyakairima ne Kaihura eyali IGP wa poliisi, abo be bagambye be baali mu layini ey'okuleeta Muhoozi mbu okubeera pulezidenti wa Uganda nga bakozesa Muhoozi Project. Era waliwo ne lisiti ey'abantu bajeno abalina okufa olw'okubeerawo kwa Muhoozi Project. Naye we bituukidde olwaleero nga Arunda Nyakairima eyali mu project ey'okuleeta Muhoozi mu buyinza yafa. Enfa gye yafaamu nagibannyonnyola ne bwe sibiddamu. Yafiira mu nnyonyi ng'ava mu ggwanga lya South Korea agenda Dubai. Era omukolo ogwo Mwami Museveni w'olaba Nosuweewo, Mwami Museveni we yayogeredde nti Bobi Wine NUP yabba obululu, baabadde ku mukolo gwa kujjukira. Bajjukidde Arunda Nyakairima naye nga n'enfa ye tetegeerekeka. So byebyo ndowooza tumaleyo kano akatambi tunyuke. Muhoozi says he's not interested in any political office, much less the presidency. I don't have the ambition to be president. I'm very happy being in the military, and that's where I intend to stay for some time. All right, ensonga yeeyo ndowooza byonna nsobodde okubeera nga mbirambulula bulungi. Njagala kubeebaza mwenna bentambudde nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyange. Njagala kubeera nga mbateera wano mbagambe nti tuwuliziganye nate omulundi omulala. Saba Mukama Katonda abampeere bye musinga okubeera nga mwagala, buli omu Mukama akumpeere ebyo by'owulira nga byoyaayaanira, bibeere bingi ng'obugulu bw'eggongolo. Buli atugoberera
webale nnyo webalire ddala yenze Sajjime abaddewo okubeera nga mbaweereza. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeere bye musinga okubeera nga mwagala. Muwangaale. Peace.